superstar. Nendo wendabo omuntu ava ndi superstar ani akumanyi nga n'oba otambula mu kkubo n'ekiba tutambudde abantu babiri twaba okutegeera nze ndi superstar tegeeza nemba ntambula ne movie nga neŋŋendawa baba ola buli neeyagala mu nsi mu bubi bwange nze neeyagalirayo mu bubi bwange era gwanyiiga aloga eyeetuga nnyo obutwa gwe n'owoobuna n'ovaawo kyobola nze nabagamba nze Kapere omusajja atakoga atagenda osegera ndisobola ku first grace n'abantu ba first grace lwa bizibu bye balina talaba ssente osegera abaana baba banja school fees ku ssomero omukyala yeetaaga enviiri ez'ebizigo yeetaaga okusiba enviiri yeetaaga okulya yeetaaga ku nkoko yeetaaga ebintu bingi nnyo landlord biki kyolaba omuntu afirst grace n'akola ki n'avaawo njala yemusse tola omusanga mbulire oyo banza okuba nga Dr. Z Kapere ove matte nojja watuukira Kampala. Natuukira Kampala ku Yesu amala enasana ku Yesu amala waliwo ne ekirabu yali yakabya ebiseera ebyo baali bagiyita jajjasinansi eyo noyingira yali ekuba omuziki ngakuba omuziki ogaba nange tuli kuki nga tosuubira nti nze ndibeera sita nga tosuubira naye Mukama tolaba ebintu bya Mukama bibuzaabuza era omuntu bw'abeera nga aseera ezimbuze Mukama alina enteekateekayo ey'okugaggawala Mukama alina enteekateekayo ey'okuzimba ennyumba Mukama alina enteekateekayo ey'okwevuga ati nze wadde sirina mmotoka sirina nnyumba osegera naye kirungi nina omukazi osegera neegatta nina abaana nazaala osegera Kapere wegatta neegatta olina amaanyi g'ekisajja Kapere amaanyi g'ekisajja gagambye male genda kunyonya ddagala mu nsiko oyinza okuvuganya mu budomola bino byempulira simanyi bwasa amale kwekuba bifaanani abiteeke ku mutimbagano ebyo sibikola kati nze olaba neneekuba ekifaananyi kale olaba tolaba nti nyambadde newe neekuba ekifaananyi kiteeka ku social media nga ndi bwereere kwolwo YouTube, Facebook, Twitter, babiggalawo mbate mutaddamu kulaba social media. Nga kiki ekibigazaawo Kapere? Nga kiki ekibigazaawo? Kyebatalabangako. Ye gogo bayita omusajja emmekete. Emmekete kyolaba nagamba njagala nnyo abakyala banjagala nnyo osegera okusinga abaami osegera lwaki abakyala banjagala nnyo nava mu lubuto lw'abakazi osegera soka tulola lwaki abaana abato abawala n'abaana abalenzi abawala n'abakazi abakulu kutta wagu banjagala nnyo lwaki bakwagala nnyo tulwefaanana yange wambasanula mbajjako stress otyanga mu buliri abanga bakulabyeko mu stress kati omukyala ayinza okuba bawe yamunyizizza yamumye ez'akameeza osegera yamumye oba omukyala eraga omuntu okama mubeezabeeza kati bw'alaba Kapere obusungu bwonna obubadde ku mwami oli aseka n'amwenyaamu osegera n'amwenyaga bannange yewe Kapere bannange mubutuufu omusajja kuli ogusajja gunyiza era walayiwozze mubutuufu kwatayo ekyekumi n'akikuwa olaba lwaki njagala nnyo abakazi Kapere oyingira otya Amalula production Amalula family mutandika okuzanya n'amooti myaka mingi kwakati wekugamba kati emyaka 10 mazemu emyaka 13 ate nsanyuka nnyo ate era nebaza nnyo omusajja oyo amooti era singa teyali amooti mu abantu ku nsi eno mu bannayuganda n'abali mu nsi ez'enjawulo mu nsi zonna ez'enjawulo teri muntu yali ntegedde nti nze Kapere gyendi naye amooti bwe yankwatako buli muntu yenna anjagala abali e Bulaaya banjagala abali e London banjagala abali mu Amerika abali e Japaani abali mu nsi ez'enjawulo zenjogerako bannayuganda bannange banjagala kubenfaanana yange. Amooti yakusanga ludda wa omusanga wakuba wava mu kyalo nojje nasanga okuva nga moto musanga
nze namulumba naye nga waliwo omusajja yaŋŋamba nti gwe Kapere bwe weegatta mu Amalula family osobola okufuuka omugagga ennyo ate abantu ne bakwagala ennyo neŋŋamba kituufu ne mulumba era bwe namulumba awo ku Jenina naŋŋamba Kapere katanantuma Kapere ngamba gwe kusajja gwe siye gwe kibba baana nimuga sebetanga sisi baba ndi muntu ngavu naga kali bwozze buli lwakula tugera ki tugera kubanga tusuukinga tani era akatano ke twasokosanya kali kakubba firiji ne tuddako akenkobe nga ndi miti ne kuddako okwanjula eyo yonna nebintu nebifuula obwettutumu segeera kakati awo ofuuka otya sita n'omanyikibwa ensi yonna okukumanya anti nfuuka ntya sita kubanga waliwo tv gye bayita WBS WBS ebiseera ebyo yali yakabi ngaera WBS ekubba wala etuuka wala Uganda yonna segeera asolaba Uganda yonna segeera nange mmanyikiddwa Uganda yonna mu byalo munda egyo gyotazubira nti waliwo oba amasanyalaze ninga ate amasanyalaze teri naye ate omwana omutakutegeera omukate Kapere buli bazanga ze okulola abayingira ekikaali kujja okulaba ekyo nkyebaliza Mukama kubanga Mukama amuwangaze amuwe kyakirimu okwa kyeyasinga okutonda ku nsi kuno kusegeera Kapere mwali mu Amalula family ne muzannya bamese bontwe bamooti basentumbwe bonna nga bwe mwaliyo kiki ekyagisuula kulaba ngaesasika nevawo paka kati tedda mululu muntu kwagala sente ate sifefeka abaagwa sifefeka abaagwa ebibiina bingi bigudde Eagles osegera Eagles yaliko ey'amaanyi kati ate Eagles ffe twakigisinga amaanyi bategekali Amalula family abantu balumba Amalula family nga bagala laba Kapere bagala laba Pade Bitama bagala kulaba Mese bagala kulaba Kerekere bagala kulaba Kadoma nga kugamba ekibiina ekyo kigumivu kati essaawa zino genda wali wano ku Mubaraka gerujanga misa cyane kuweereza mmere genda wano wansi waluna mu bintu tali kufumba piraawo kati olaba ku nsi buli kimu kikola kikyuka kyolaba kyoba ku nsi kikyobeera wa kikyobera mu ggulu badde manyi kyobeera ku nsi kyobeera ne mu ggulu nedda sebe kyobeera ku nsi kikyobeera mu ggulu kati saatu Pade Bitama yafa kati ali eri ali kusomesa baana eyali comedian wali otuuseeko mu ggulu eyo na Pade Bitama ng'asomesa abaana nange nenge kubuulya kyoba kati Kafeero Kafeero basudde ensi eyasooka okufa ati basudde yagamba Kafeero nga yakatuuka mu ggulu tokola lonki totimba bipande yera agamba ye bamumanyi eyo olwateeka kyamusala flat kyamusala yakatuuka mu kuli akole lonki bane bamugamba lindako sokomaleeko ebbanga lya mwaka eno ojja kukola ki ojja kufuna sente yeya yakola mputu kankubuuze kati olowooza Moze Radio ali ku ki Moze Radio kati akuba amayinja adayi abatulaba olunaku olwaleero tuli Kapere ngudamonyigawali abatulaba olunaku olwaleero tuli ne Mr. Kapere, the number one comedian in Uganda. Tusharinge, tufollowinge, commentinga, teekako comment yo wali wansi. Kapere ono omuwabule bwekiba kisoboka otekamu comment ajja kugisoma akubulire nti nedda kiwayogedde kituufu oba si kituufu. Kapere otugambyeko emabegaawo nti ekimu kukyasuula New Amalula family oba Amalula family gwali mululu baali tebasasula bulungi ssente kiki? Ekintu kino era abasinga Bannayuganda bakitegeera nti omukozi kisenga oba omukozesa
ng'obadde omukozesa omukozi yenna oba yali Eagles obadde New Eagles obadde New Amawula Production ebitongole byonna kino kyenjogera gye kiri buli wobwata ssente owagangeze nti mu poliisi okwala ssente nnyingi obanoga nti buli mwezi owadde poliisi omukuumaddembe akuuma ebintu by'abantu n'omuwa $50,000 buli mwezi aba tagenda kuddamu kukola mulimu gwa gavumenti osegera kati nze Kapere nze baali bankozesa nga banzanyisa ng'ekisoloma osegera nenva nembuukira abantu osegera nembuukira abantu kati ate kyo kyatanulanga nnyo bapade bitama bamooti bakerekere nga sente ziyingira naye nga gwe bakuwa omutwalo ogwo senga baali bampa $10,000 kwabiri kudda waggulu $5,000 kakadde wallahi nange nalibadde ntandikawo ekibiina ekyange naye bagenda olaba nti wetunawa Kapere $5,000 ajja kujeema naye tunamu ebiri ajja kusigala mu kintu ng'akola ki ng'akyagala ye senga baali bamba senga nakola dde ekintu ekyange